Omulungi atulaba ku mukutu guno tukwaniriza. Osibye ota ssebo, osibye ota nnyabo. Tusubira munange oli bulungi. Atali bulungi, ojja kuba bulungi tofaayo. Yensi gye tulimu eno munange yakusika side ne side. The oppressor against the oppressed. Naye tulina okuba tutambula. Ate abaana tulina obbakuza. Abaana tubazaala tulina obbakuza. Balina otuwuliriramu. Ate era nitubalabirira nabo ne balitulabirira maybe maaso eyo. Naye okuziza otya omwana wo. Ekyo no kikulu nnyo munnange. Okuzaala omwana kyetaagisa abantu babiri. Ekitonde ekikazi n'ekitonde ekisajja. Ne muzaala omwana. Ffe mu Pan-Africans tukiyita bakiyita spiritual congruence. Mu mwezi okiyita sex. Naye nga normally spirits zijja ne zeegatta ne zitonda omuntu oba ffe tuyite bakatonda because we are co-creators anyway. So n'ensonga eyo bwe muzaala omwana oyo ng'abantu babiri. Omwana alina okuba nti akula, omwana alina okulya, alina okwambala, alina okusoma, alina okufuna obujjanjabi, byonna alina okuba nti abifuna okubeera omulamu obulungi ennyo nnyini ddala. Kale n'olw'ensonga eyo bwe tuba nga omuzadde babeera babiri okuleeta omwana mu nsi, kitegeeza era balina kuba babiri okukuza omwana oyo. Naye ensangi zino tusanze nti abazadde bakyali bombi. Baawukanye, kitwa divorce. Abamu mu bulungi, abalala si mu bulungi. Naye abaana bagamba ndi single parent, single mother, single father. Abamu ng'akyagadde batakyagadde. Naye tugamba kitunya kiri kimu kyokka ku baana abo kati. Omwana agenda kukuzibwa atya ng'abazadde baawukanye. Sinze ngino bigamba kuba siri mukugu mu byo nengwali nga ne muzadde. Naye nina omukugu mu studios amayiddwa nga life coach gwe njogerako, counselor, musomesa, ate ng'era muzadde. Aisha Mulungi. Nsasa okulabako nate buuza kuba tulaba era batuwuliriza. Abatulaba era abatuwuliriza muli mutya mwebala emirimu. Ndi musanyufu nate okubeera wano ne Mwami Kalema. Nga tugenda okwogera ku nsonga ey'abazadde nga baawukanye ate nga balina abaana. Okay. Bwe twogera ku divorce. Divorce. Munnaffe ategeera ki divorce era erimu biti bimeka oba ebyokwawukana ebiti bibeera bimeka ebyokwawukana. That is if bwebiri. Divorce kwe kwawukana okwenkomeredde. Otegeeza ki? Nga temufudde. Okwawukana okwenkomeredde kwe kuyita mu mateeka nti muntu akkuluze ku muntu ono olw'ensonga zino mpulira sikyasobola kubeera naye. Era amateeka ne gabawo emitendera mwe muyita. Kati bwe bamala ne bakkiriza nti ddala abantu bano tebakyasobola kubeera bafumbo, babawa divorce. Divorce mateeka ge gagigaba. Sisobola kutalaka, bagenda kutanaka. Ate era okutalaka oba ogenda mu muzikiti, gwe tosobola kutalaka era oba ogenze mu tteeka. Sharia yefuga ekyo era liba tteeka. Ne tumanya nti eddiini n'emanya nti bano si bafumbo era osobola n'okuddamu okufumbirwa oba okuwasa. Naye ate tulina separation. Okwate lwakuba nti abantu baffe tebabyawula. Naye separation, abantu bangi bali mu separated homes. Naye nga they are not divorced. Mu mateeka divorce tutika mubamu okukyawagana. Kwawukana tukozese kwawukana kubanga okukyawagana bwe mba n'abaana. Separation kuwummulamu. Kuwummula muntu wo. Kisobola n'otwala emyaka 5 ne baddamu ogenda okulaba ate nga omukyala ali lubuto ate bannange ng'ate olina gye yalaga ayinza okuba yazaalayooko. Naye ne bakomawo ne bakkiriziganya. Naye divorce eno ate era olina kuddayo mu mateeka. Omuntu oddamu omukwana buto si kutandikira we mwakoma. Ki ekiviirako abantu okwawukana? Separation first. Separation okwewummulamu. Okwewummulamu kubeeyo teba permanent. Era we naayina omwami nga baawummulamu buwummuzi. Be ready nti ajja kuddayo. N'omukyala nga wamuwasa nga they didn't divorce. Buli omu yayawukana mukamuwummulemu Kalema ono. Kampumulemu Mwaisha. Nga wawasa by'amateeka oba nga si by'amateeka naye kiri awo. Anti osobola kuwasa mirundi 2. Sobola okuba nga tuli bampeta buli muntu n'agenda gy'alaze. N'engenda ebweru n'osigala wano n'owasaayo ebyo nange n'enfumbirwayo ebyo kati we tudda. Empeta eri eba ekyatugatta. Kati divorce yagattulula. So ki ekiviirako separation eno? Okwewummulamu. Okwewummulamu, ensonga ez'okwewummulamu ze zimu n'ensonga za divorce. Lwakuba nti divorce yeri permanent eri temporary. Okay. Ebiseera ebimu abantu
bagenda n'olabanga ebintu bikyatambula nga bwe wabibala bitya ayinza okuba nga omwami oba omukyala wawasa mukyala wo ng'omanyi omukyala agenda kwalayininga naawe n'atuuka n'agaana oba omwami n'akuwasa ng'omanyi mugenda kukwatagana wamugamba saagala muntu muyombi saagala muntu mukyafu saagala muntu bikiyinze saagala bantu bangi wakanzesa kale amateeka gonna ge mwabaga constitution gye mwabaga egenda obbatambuza oli n'agikwata n'agikuyuliza mu maaso waga saagala muyombi saagala muyombi omukyala anywa omwenge waaligulese n'agukuwummulamu awo kuba akubala bw'omala otuuka mu bufumbo myezi 3-4 buli nnaku omunoonyeza mu mabaala n'ava ku kye mwatandikirako ani mwe bitugamba sometimes oli wagamba ayinza okubeera agamba nti lwaki ogamba bye nabala si byenfunye tiwamutegeera ng'ogenda omuwasa abantu bakyuka mwami Kalema omuntu asobola okukyuka script ng'omulabira ebbanga ki eyali ne bw'omulabira emyaka 5 n'akyuka omuntu olina kubeera ng'oli ready to adjust to the changes naye waliwo agamba nti nze ndi static omusajja alina anywa omwenge ne bwagutandika ku wedding eve sigenda ne wabawo oli agamba tujja kusaba kijja kukyuka tubeeremu ekisaala nja kigumiikiriza waliwo oli agamba nti sigumiikiriza musajja mwenzi bwe mpulirira mwami Kalema nga ye munda muli ali static kwekyo kati ebintu ebireeta okwawukana oba divorce biva kufa abantu ababiri obutatambula ku ndagaano tumenya nnyo endagaano ezo ze tuba twatandika nazo n'okumanyiirigana buli lw'omanyiira omuntu otandika omujooga yo kankubuuze lwaki tuwenda fe abasajja gwejo kiŋŋamba naye kubanga oli musajja naye okusinziira ku kyemmanyiko ekitono omusajja ye muntu ayenda nga ate tayagala twenda erirwagala omusajja asobola okwenda ate nga gwayenda naye tamwagala they are not emotional anti lwaki ebiseera ebimu osobola okukwatagana n'ekigurupu eyo gye mutambulira ng'ekigurupu buli muntu alina abakazi babiri alina owa pate alina owawaka oba alinayo n'owokusatu kati group influence neekutawaanya ekirala n'ekika gye tutambulira ebika those spiritual things bigoberera yes nga muzeeyi we yalina abakazi 9 so buza owokusatu yali kabaka wa Iswatini ina abakazi 7 kati mutabani wa Iswatini tosamubuuza lwaki alina bangi agamba nze ndinga taata nze nafaananya ddala taata ate ne taata naye alinga jjajja jjajja waffe kale olumu omusaayi ogwo gubatawaanya naye ebiseera ebisinga ne bwafunamu kasente n'akasente nako kabatawaanya nedda waliwo abeera excited excitement eyo ebera ki sex excitement eyo sina sex excitement the reason to be relevant ate n'omukyala ekana atandika okuyomba akatoloza afuna sente wamala nnyo kale ate kali kabebi nga kagamba bannange mwami Kalema era you know abaami bano era abakyala abali eyo abaami bano beetaaga kubeera bwakyuka sente bwe zijja naawe vaayo eri tereera gendako mu saluuni yambala akagoye lubuto lusale baako bizigo byesiige bikubi si byakweyerusa naye you know beera ngo yes kubanga ebisinga obbatwala bw'obabuuza kubanze njogera nabo nagamba mukyala wange nze namuwasa kati niwe kati laba ageze nze saagala nko mukazi munene ate ne bw'omugamba ayomba buyombi kati n'olaba bambi ng'ensonga nnafu naye bw'omba nze omukyala ngikutte nsobola okwalayininga n'entangirako baluga togamba ng'omukazi nti ogezze unamugamba otya aba ataliko mbiri ebyo byonna byakwebuzaabuza lwaki gw'ogejja out of proportion naye namugamba otya tujja bagamba bw'aba agezze kuba nze nakuwasa nze nina interest ennungi gy'oli kati bwe nkugamba naye kyambaze bulungi tojja gamba laba alina bw'otunula wogezze olinga ekisolo kino ekinene waliwo ekisolo ekinene kye bavuma abantu bambi oli naawulira bubi naye bw'omuyita bulungi n'omugana naye ayisha omanyi olabika tukoze tutya engeri gy'obisabiko n'omukyala wo mukwano gwo nga bwe wamuyimiriza n'omujja ku byakola n'omuleeta mu maka go osobolera ddala okwogera naye obulungi nga tomuinsultinze naye ojja mugamba naye singa olinga mukazi wa gundi bambi kali akakazi kati kalina akawato kati naye ajja kunyiiga naye bw'omuzza nga munenga olubuto luno abaana bano tukole tutya tugule kuggata tugende mu jimu n'alaba bambi nga naawe oli supportive naye waliwo olagamba gwe nogejja nja kukuleka wano kati what is that
Okay. Olabanga naawe oŋŋambye bubi. Ama bulijjo banenya abasajja obwenzi. Kumbe it's not their own making. Benda bwenzi because oyinza okuba wasikira ebintu ewaka ekikamwali mwali ezi sente zituma sente zibatawanya n'olulala n'abakyala n'olumu abakyala tweyisa bubi ne mutuma abasajja okwenda nenzire waka emirembe n'engimalawo omusajja ekisolo ekyagala ennyo emirembe because we are animals. Ekisolo ekyo kyagala nnyo emirembe engeri gye kikozesa amaanyi mangi mu field gy'atambulira aba ayagala bwadde eka peace and calm. Yes, buli lwakomawo eka ate ggwe nga okuggyawo emirembe kye wasoma. Bw'omulaba sirise kati olowooza ku bakazi bo bw'ayogera oyogera naani essimu bw'afuna essimu kati obadde oyogera naani olumu abakyala tetukola bulungi siwolereza abasajja naye njagala kubeera fair kuba nze ndi counsel I've heard from both sides naye ebiseera ebisinga ogana ogamba mukyala munnange wano gwe wakola obubi omwami ono teyali bw'ati ate mubi tugamba ti munnaye teyali bw'ato naye bwe nagenda ewa mukwano gwange naga nti omusajja bamuvumako ne ntandika omuvuma ankubeko mukazi bamukuba kombo akalege akwagala Bago omukazi otamukuba kombo tamanya nti omwagala nedda kuba si kituufu edda nidde baba kubanga bafumba lero tibakuba temukyafumba naye era bonna otukubira tetujja kuwawaabira anti ofumu nga bufa kati okuba si kituufu naye tugerezeganye ofumu nga bufudde bumaze okuba ndi bukyankalana obwedde mwagalanye mwina abaana bazze mu play omu babiri basatu bana bataano tetumanyi baana bwe naye nga mwina abaana muli bazadde mwembi mufunye obutakkaanya bwe mwagambye si kyakusobola kyokka tulina abaana mu makkati wali abaana ekisooka tubalekawa abaana mu famire ezifaanana bwe zityo bagenda na either nga tusoose separated abewumuddemu bagenda wa abaana ba myaka emeka abaana baba batetteeka litugamba babe ba maama obuto wasemeka 18 oba abaana okuva ku 0 years paka myaka 9 omulenzi oyo abeere wa maama omulenzi abeere wa maama gyali 7 naye kati giri 9 omulenzi ate omuwala luli gyali 9 naye kati 12 okuva ku 0 years paka ku myaka 12 omuwala abeere mu keya ya maama lwaki anti omwana oyo bw'aba muto aba tasobola kweyamba ebintu ebisinga obungi taata ajja muyamba taata no teyawangibwa bw'atyo taata yawangibwa to protect provide kugabirira na kukuuma wa security wa UN agaba obuyambi ate n'akuuma maama ono is to nurture to love to direct kati omwana ono omuto aba akyetaaga nnyo nurturing okulerebwa kati ate ekikula kya taata si mulezi waliyo abalera the exceptional cases nga taata aleze n'akuza abaana naye era bw'obeetegereza tebavaamu nnyo bw'obeetegereza n'obagoberera ayina ebirungo ebitali mu ye that softness teri mu musajja buli kintu ajja kikwata bw'ataabeere so hard ajja beera so soft abaana bw'anaabeera so hard nga nekyaye bajja kudduka eka bw'anaabeera so soft ng'aguze nekye etali yiye bajja kwonooneka okay yemyaka gitulaba ogamba nti bagende ne maama ate omusajja wabeera ng'agamba nti abaana bange njaga kubeera nabo bagenda kuba bamubuuza nga wogambye nti abalina kuba na mukazi aga no problem nja kuwasa omukazi omulala omukazi nataba mukazi mulala abamaama waabwe atabazaala bw'aba mu kifaananyi kino nga maama azaala waali kyamagezi nnyo omwana n'aba nennyina eyamuzaala kubanga tulabye cases nnyingi ezo z'obadde oyogerako ng'omwami yaleeta omukyala oli maama omulala naye n'atakola bulungi tulabye cases ezo nnyingi era abantu batugamba kale maama bwe yava ewaka maama ono n'akola bw'ati olaba nti abaana abo bali tortured bonding n'egaana bonding esobola obutaganako omwana omuto tayawula nnyo gwe kasita tomucunya psychologically bino ebirala babisonyiira naye bw'agenda akula by the way kiva ku kimu abakyala okucunya abaana baffe bwe mutazaala kiva ku mwami engeri gy'atugambyemu ate omwami akuleesa omugenja kwagala abaana bo
nakutika mu maka bikimu n'akikuwa n'agenda akole asanga omwana omwokyeza omumya emmere okoze eki omwami ayingira mu waabwe omwami alemerera okubalansinga wakati w'omwana ono n'omukyala atya lwaki omukyala buno bw'oba omuleeta yogera naye omugambe nina abaana nina kalema nina negundi tubyogera bulijjo naye mubyogera ekisooka muba mukwano n'oli ng'ate wakyawo ono maama w'abano kati omuntu akulabira mu kiti ky'olimu essaawa eyo kati omukyala ayinza okuba yagenda n'akulumya nnyona kati n'oddiro anga eyo n'oja extendinga ku baana gwe taata kati bw'ofuna maama ono maama najja abaana baabo baana bayisha yasuula oba abakazi abamu baabaki n'otandika okwogera ebitakwatagana ku mukyalo oli eyali azaala abaana bano kati ono naye n'oba mukyayisa nga tannaba kuyingira nnyo mu bbo n'olaba nga obusiri wa mamaamwe kya mamaamwe bwati mulina mamaamwe zezo ebintu ebiba ku mimwa kubanga gwe taata wageyo oli mu maaso g'ono naaba nga tajja kusembeza abaana bano nekitegeeza webanga mbeeza kitegeeza kwokya mwana oba kumumma mmere okwokya those are extreme measures abakyala abantu abamu balina empisa embi mwami Kalema ng'omuntu wa mpisa mbi nga n'akabizi akayitawo n'akayiira amazzi agookya nga tekalina kye kamukoze ng'alina naturally ye mubi abakazi n'abasajja they are bad people kubanga twabye tugamba nti omukazi omanyi ebisa ebiruma omanyi omwana waaluma ebbanga lyonna ndi lwaki otunya omwana owa munno nga nawe omanyi bwaluma anti omwana oyo agenda n'afaanana nnyo taatawe lindako n'olaba ng'agenda okusikira bano abange benzadde zezimu ku mpisa embi zenkugambye nti omwana ono agenda ddadi n'abanga waliwo abami nga baagala abaana baabwe ebyaddala nga bwadda abaana bawulira nti mukama waffe azze boosi waffe wuuyo bonna ne babeera frigali maama ono ebiseera ebisinga takyagala kimutawaanya ali selfish aba ayagala ku distancinga aba ayagala ababe baba basembera mu maaso wano kakala ate n'ono naye amulinako equal share kubanga ye ddaddi we muwe omukisa naye abeere mwana kubanga okuba nti talina maama ate taata alina okubaamu ebiti bibiri ng'alinamu maama ng'alinamu ne taata so he or she needs more time ne ddaddi we okusinga ate ababo b'ozaddewo kuba gwe wooli naye ekyo abakyala tebakigula era omwami olukomawo n'asitula bebi gw'alina n'amuteeka ku bisambi lera ku mwana oyo bwedda tuli wano akugire bali to get the comfort of the father yes bakikola bakiraba babeera bakiraba aba ayagala ku watono n'amutuma emirimu nga mingi kati aleme kufuna that closure ne taata so katata nawe nokuwanga oli mugezi olabe ekigenda mu maaso bw'aba sindika eri bayite Monovaawe nkyaba kuba embooko. Ate tugende kudi. Bannaye. Naye abakazi bonna gye mwava. Era gye mwava Mukama Katonda. Sikulimba kubanga tugende ku divorce now. Twogere ku kya separation beewumuddemuko. Olugambye abaana ab'obuwala balina kubeera ku myaka tugambye emyaka gino okubeera ne maama. Nga bakyali bato balina ne maama. Then wano tuzze ku divorce now. Baawukanye. Myaka emeka anaina okugenda nani? Nze nkubiriza nnyo abazadde nti bwe tuzaala abaana ebintu ne bituuka ne bigaana tusigaze omukwano nga guvuddemu ekisenge naye omukwano guno kuba ogenda okufumbirwa omuntu oba olina by'omwagalako tosooka kugenda naye mu kisenge we byaggwawo ate bisobola kuggwawo yinza okuba ebbeere lyali ttutu kayiri gudde sapatu anti kati era ekiwaniridde ebbeere nakyo wakyagala waliwo omuntu ng'agamba njagala omukyala muwanvu kati nze ndi mukyala muwanvu omusajja alina ayagala omukyala omuwanvu bwanfuna let that attracted you at first kibeere nga weekiri ne bwe tuba twawukanye tusigazeewo talkability ekisinga okutawaanya mu baana bano is the involvement tuyingiza abaana mu lutalo luno nga lukyabindabinda manyi wabaawo obutalotalo divorce tejja buzineekera ku makya wabaawo okunobaanoba okwo okugenda n'owuliza eno okulopaloopa okweyogerera abaana bano oba includinga mu bizibu ebyo oba tokyaringa kati omukyala n'omwami ng'olaba ekintu kiganye tuuza munno nga si kulwana abazadde buli lwozaala omwana nja kukyogera part of you ebeera wali wabweru ng'ekula
era egenda kubeera nga ggwe kyovola tulaba abasajja abatalina buvunaanyizibwa kubanga baddadi tebalina buvunaanyizibwa navamu nga sajja liri awo nga kisajja nti kyanoba ne maama ne bagenda eyo ne maama ali eyo naye ali eyo kati nekigamba zinange nja kuba ntyo kale bambi ne tulemererwa lwaki twaggalawo oluggi lw'omuzadde oli toggalawo oluggi mwami Kalema yogera n'omukyalo oyo kuba yazaala abaana abo ono ngomogera ku ki mwawukanye mwetamiddwa mugeze kooti ate toyawukana nti you know what mukite toyawukana nga weetamiddwa ate oyawukana ddi olemereddwa alemereddwa agamba nti kino nkisitudde naye sikisobola mwami Kalema ono musitudde naye sikola ki simusobola naye ate mulinamu Kalema Kalema ono ate yalaba taata we ategeera nnyo ate ku ggwe taata takyakola ki kati muli mu nsi za njawulo omwana alaba taata mugaso omukazi taata si wa mugaso ate n'ogezaako musika adde ku sayidi yo ng'omugamba ebigambo ebitakwatagana muzadde munnange oba tokoze bulungi omwana ajja kuddamu ekigambo ekiri kutwala emagombe agambe oba bulaba nga tategeera lwaki wamwagala ekigambo ekyo mukituleetera omwana nvuma omwana nziramu naye bwe ŋŋenda mbasima ndaba nga naawe akamwako kayogera ebitali bya bulungi nga baana bano wabayigiriza okuvuma abantu n'abasajja yenna alina omwana oyo ng'amaka gaayawukana faayo nnyo okumanya biki by'oyogera kuba oli muzadde wooli buli lw'oyogera ku muzadde w'omuntu tomanya era abaganda bagamba n'akujja emize ageya nnyoko ng'owulira nti tomanya oli kyawulira ku maama we tomanya oli kyawulira ku muzadde we kuba ye muzadde we divorce ani alina okugenda naani era ku myaka emeka ku bbanga ki tewali alina kugenda naani tukkiriziganya ani asobola okulera abaana at the moment mu mateeka amateeka nze omuzadde nze n'omwami yali omwami wange tusinga amateeka mu nkuza y'abaana buduse mu kooti etuwadde ekipapula ekyawukana kooti sebasabye ku baana anti kooti esalawo kuba naffe nga tweremeddwa kooti erina kujjamu nga mmwe muganya okukkiriziganya kyobola ne divorce ebaga musooke mugende mwogere but divorce it is a long process very painful kubanga kooti nayo teyagala baawukana kyogamba nti very painful otegeeza ki anti mulimu abantu bano mulimu abantu be mwayita kumbaga abadde bajja part of the basonda sente okusonda sente nga kuli awo waliwo abantu bemu includinga mu family nga it is not part of you naye kati muzadde maama wayinza okuba nga ayagala nnyo omukyala wo maama wange ayinza okuba nga ayagala nnyo omwami wange kati abantu abo tubakosa pain etambula buli muntu naga naye lwaki sisobola sonyiwa Kalema bagga omwagala mugenda naye kati olaba wabaawo ebigambo ebisongovu ffe twabagamba nti bane Kalema muleese era ye mwami wange era neefukamira nnyo kati ate ffe tuddayo bali bambi tubakosa there is pain mulimu obulumi it is not a bed of roses kakati wano separation divorce abaana baffe babano kooti tumaze okugamba batutadde tukakasizza tosobola sikusobola naye tulina abaana katuteesa tutyawo omwana yeetaaga ekisooka yeetaaga okulya yeetaaga okwambala yeetaaga okusoma yeetaaga eddwaliro yeetaaga okukuza nga tewavunanyizibwa kakati nga temunayawukana abazadde bannanga abali eyo kkiriza ekintu omanyi buli kintu kivamu acceptance kyova olaba ne boogenda ne bakebera AIDS ebiseera biri abantu baafanga mangu ng'olukamutema wiiki ezo ng'ate tabadde nawamuluma naye kati batuteekateeka n'ogenda ne bakebera omuntu n'abeerawo n'emyaka emingi n'abalamu ne bafa ne bamulekawo lwaki obwongo buno bayogera nabwo ennaku zina malwaliro era tubeebaza bannange bakansilaza bali mu malwaliro mukola kinene boogera n'omuntu ono n'atuuka n'alaba nga nsobola okubeerawo naye kati naffe abagenda okwawukana twettanire nnyo marital counselors bw'olaba nga ekintu kiganye jangu gye tuli twogere obwongo tubuteeketeeke tuggyemu ekyo ekisumbi ky'obusungu tuteekewo ekituufu olw'ensonga embeera ze yakwawukana naye ate waliwo abantu temugenda kubatta bagenda kusigala nga bakula nga baagala ddadi nga baagala mami ate kaakati gw'olayidde nti omwana yenna alirinnye ewa kitaawe muzaalukuse you're not doing good
kakati engeri gy'oli kansala olole kati oli mukugu mu ekyo kati oli mukuwanze omuzadde amagezi agenda okwawukana nzize yes nga you know what bannange binnemye biganye omukazi twageze mu kooti yagize twayawukanye nga tonagenda mu kooti sooka waffe so that ebigenda mu kooti buli muntu ayagala nnyo okujjayo mulimu n'okulimba olina awayiriza bwe bulumi bwe nakugambye olina akutemako ekigambo ng'ate looya we mulungi nnyo mu kuwayiriza jaji n'aga nti okusinziira ku kino n'owulira nga tofunye judgment emala kati nga tonnagendayo jangu tukuteeketeeke bwe kiba kisoboka divorce tujja avoidinge bwe kiba kituuse nga tekisoboka ogende nga togenze mu bukaawu togenze kukakasa ogenze kufuna mazima naye ate amazima gano mwawukane tusobola n'okumala osayininga divorce netuhaginga because we have to yes bali kunkyawa nasikukyawa kiganye naye tetulina abaana bano banalaba gestures ezo bajja kulaba nti okay ffe tukyali important these people are doing it for us singa tetubaddeewo eyo hage ebadde teyeetagisa but because omanyi nti olina extension mu baana abaana oba omwana olina omuzadde okwefiiriza gwe byoyita ebirungi gy'oli olabirira omwana awo wenjagalawo kati mwawukanye mulina abaana obuvunaanyizibwa ani abutwala era buvunaanyizibwa ki obuvunaanyizibwa obw'okubeera n'abaana yes okubeera n'abaana tutuula bw'obeera ne mukyalawo mumami kalema okimanyi Aisha nno bw'agenda ku makyadda 9 bwebyo obulamu bwe Aisha omwana abaana bawa amataganyogoga Aisha omwana ne bw'akaaba ng'ali ku ssimu tagivaako omuntu oyo oba omumanyi so between the two of us tumanya ani asobola okulera tukimanyi nti taata wadde taata ono naye alina nnyo obuvunaanyizibwa olaba essimu tubeera out nga tuli tukuba pate naga katukubireko ku muwala ono abaana bano baalidde gundi twamulesa wabaawo asinza ku munne responsibility kakati awo we tulina okutuulira ne tugamba abaana baabano kale divorce ewedde kibi naye abaana bano bali batya omuntu bwona omuteerawo talkability nga there is ability to talk buli muntu yenna ayagala okwagalwa n'omubi naye ayagala okwagalwa yes ate omuntu bw'omwagala you get the best out of them n'omugamba twawukanye naye abaana bano abaana beera nabo nze nja kukola bwenti nja kukola bwenti so ebyendabirira naye mubigabaniraawo kasita oyawukana n'omusajja oba omukazi okugabana obuvunaanyizibwa kuyingiriraawo the moment you say sikyayagala kubeera mufumbo wa gundi tokyalina buyinza bumuzukusa kiro kubaweereza sente za butungulu anti nekitugatta baana balidde tebannalya anti eryo eddembe oba olimenye eririwa iyo liberty ey'okubeera ne liberty ne kalema ojja mukubira ku mwenda ng'ali ne mukyala we you're divorced ojja kutabulatabula amaka gooli kakati kyembuuza nti ekyo kigamba nti nno omukazi ogenze n'abaana bange ate weetaaga sente ez'okulya sente z'okulya nzifunye ku ekiro nva kukola sente nenzifuna sawa nyezi ekyo 5 lwaki sikubira simu kuzikuwa ziteekeko zoogera message ekola tutu era olinakera nja kuwa instructions biragiro nti abaana bange bagye ABCD era we waleese emitawaana nti abantu baawukana ate ne basigala nga bakyajjonkera ng'oli amugoberera ne acid ziyitiridde olw'ensonga baawukana oli naaga agenze ate omuntu olawukana naye olina ennyirira gy'onyirira oba kiba kiki onyiza kajanja muba munange oba kiki agenda okuddamu okulaba omunaga ono ye kalema omusajja omuleka ku bigere olwawukana myezi egyo agula emmotoka kati n'otandika okwagala olaba kakati ani atudde mu mmotoka ano kakati okwawukana okwo kuleesa emitawaana bwe muba mwawukana byonna biteeke mu bwongo omanye nti nnyinza okwawukana ne kalema n'ayongera ku ssente kalema ne bamukuza ku mulimu kalema kigenda kumpisa kitya tandika okurihasinga obulamu obwo kalema bwe mwawukana naye nsanga nga kiganye kigenda kunsanyusa kitya kigenda kunkola kitya kati beera ng'obwongo bwo obutegese kuba otegeka Katonda ategeka sitaani ategeka n'oli ategeka kati buli muntu ali mu kutegeka school fees taata sasula fees lwaki bwe mba nsigazza abaana omwana alina emisoso mingi nnyo egitayogerwako kakati taata we nange oyagala kubeera wabuvunaanyizibwa fees ye eddwaliro
engoye n'okulya kuno omanyi nti Aisha nakekkereza nnyo abaana bange agenda obbasa obuwunga baako wosasula ennyama okumpi we babeera. Don't get involved. Kali gwe omukazi ogeze n'abaana okola oba ogenda kukola mulimu ki? Anti buli muntu lwataba na mwana lwataba na muntu kumpi alina okukola ennyo okubeera emotionally ng'ali mukumpi n'abaana bano kubanga buli maama bw'otayambe baana abo nga yabalina agenda fomanyi twogera weyavoko mwe musirika leeta mukena kitaawe ali ku nkoko ne bakazi be owulira ekintu ekyo. Yes. Kaakati era mulina bunywerawo obuugi bwe tulifuna eza ssukaali kitaawe ali ku busawo basenyesaamu jjiiko. So tato olina okumeka sure olina okumakinga sure nti eddoboozi lyo liri mu matu g'abaana bano nti maama ne bw'ateekawo ekigambo kye ennyama nga kalema yaginona ku bukya buli lwasande bawe kilo 2 buli lwasande genda ku bukya nti olwadde instruction bawe kilo 2 kubira maama we kalema buli sande agende wane wa Muzaffalu ajjeyo ennyama kilo ezo kalema ono ojja kubaako byoyogera maama agaye nti naye ate kasita agula ennyama kuba mwana ye ayagala taata we okiraba naye taata bw'oviira ddala mu kifaananyi abaana bano obrooding ekintu kyotajja kusobola myaka eginajja kyobola abaana bagoba abazadde ku bibanja mawulire ne galabika naga nti maama vaawo wano ddayo ewammwe yakuwasa yafa waliwo element nti mwawukanye oba separation oba divorce mwawukanye omukazi afunye omusajja omulala n'omusajja afunye omukazi omulala baawukanye nga kyebayogedde kiri nti bakyeyagala tebeekoowanga abaana abagobye ku ssomero omukazi asigaza omwana bamugye ku ssomero omusajja agamba sente zinone eyembeera nga mwe bakansala mugikwata mutya sente yonna zinona wa ng'omukyala yawukanye talina kunona sente ebigambo kati byatabuka dda abaana buli mwana alina student number anti zino ogenda osasule sirina budde bwa kusasula aziteeke ku simu yange nino sikozesa gundi ziwe ziri mu office wano teteriiwo olina okukkiriza nti nvudde mu mikono gyo acceptance kyenasookeddeko buli lw'otakkiriza mbeera ekutuuseeko ogenda kusika ebisubi ojja kuswala okiraba bw'oba ddala sente school fees osasula za kalema ate Aisha atali kalema lwaki yalina okusasula omutango gw'okulinnya boda okuzinona wooza sente ziteeke ku ssimu nzikoze ziweze zisasule ku ssomero kati njagala ojjo zinono zitwale ku ssomero nga maama anti nze siri ssomero kyova olaba muwaddeyo fees abakazi ne bagamba mwana nze muweerera kitaawe wamulabako ku ssomero kumbe nga ate oli yasasulanga ki fees kati tamu yine abaana bawumudde kwata sente genda ku ssomero olabe headmaster olabe bbaasa omugambe nze kalema taata wa kalema ndese school fees mpozi mmeka receipt jimpe kati bali bagende bugenzi ku ssomero kalema ono ategeere nti taata yasasula ki school fees naye bino byemuzi wa maama azeetuuma tulabye ebiseera bingi nga maama agamisa nabaweereranga nenga okumpi n'ewawanvu naye nga talina we yagwa fizi yazinonanga wali mu paaka oba yazinonanga wali waliwe daddadi we yali akolera nga talina nnyo naye lwakuba nti wamuwa libate gwe neweggalira so ovudde ku kya libate ekyo kuba okosibwa kwa libate y'abakazi naye tugamba kati omusajja yagamba oteekera advantage omukazi zinone sente mu office yange awo zinone ewaka wange nga bw'ozinona noga zinonye wano zino ne waka zino mu office yange buluko bisa nagamba nti okona sente zino nno mama gundi ate bakazikiriziganya kakati abo babeera tebayawukana nange wompitira nno ne fees mu office yo nange mbaako nti ekijja kijje ate se yagamba otazinona azireke bona bagobe gwo balina nedda taata oba tokoze bulungi bajja bagoba osanga omukazi eyamira pini bajja mu masomero agali bafudde ab'obuvunaanyizibwa babatwale mu masomero agatajja kubagasanya kubanga gasobola toteekawo mbeera ekaluubiriza munno because bwe tuba twawukanye tulina ebyagaana ate ebitajja kukolwako kati kuba kati wanva mu ngalo nakuva mu ngalo bwemba twayawukana lwa mwenge nga nnywayo ecupa 4 kati nkeesa bwe kiba nga kyekyali ki ensonga lwaki twayawukana bwe twayawukana lwa bwenzi oli bwe wankwata naye mulina ate nayongerako n'omulala kati ebintu bya gapu yakejja kati ate gwe bw'oteekawo nti olina kukola kino nze okukola kino obeera tokoze bulungi abaana bo bano bw'obeera ottira omusingi
kubanga omukazi bw'akoowa ebiseera ebisinga akoowa kimutwalira ebbanga naye bw'aga nti nkooye aba akooye kyobola basalawo bali e Dubai eyo ku byeyo lwa nsonga ezo lwaki buli ali eyagamba akolerera abaana bataata bano baliwa engombe mwagijja waye nkolera abaana taata ono abeera anafuye taata tonafuwa waliyo families ezayawukana naye nga taata mpaji nnyo era nga n'omukyala gye yafumbirwa agamba tata Kalema mwami Kalema yaweerera abaana ekyo beera straight ne bwofumbira omusajja omulala temutika migugu basajja bemufumbiddwa n'abaana bammwe nga bataata bakyesobola kuba gwe wanyiiga noddira ono mwami n'omutika obuvunaanyizibwa kyobola abaana bammwe babazaddemu waliwo situation ngo omusajja gy'ofumbiddwa mugagga naga nti abaana nja baweerera oyo mukazi okigaana taata oli alina kusooka butaweerera naye bw'aba taata oli asobola eddoboozi ly'oli taata is the voice of reason ly'eddoboozi ery'ensonga mu bwongo bw'omwana ono taata ne bw'anaakola byonna oli ye taata we bw'aba alina omukisa ng'alina obuvunaanyizibwa toggala buvunaanyizibwa ku musaayi gw'oli twawukanye nze naawe tulina abaana taata otutta abaana oli nabo ikizokke mbalabirira nkola kyonna njaga okulaba ku baana bange mbalabako ddira mbalabirawa abaana tokability eri wagitegedde bulungi yes tulina okulekawo essimu era bw'ofumbira omusajja agamba toyogera na taata w'abaana bo oyo si mwami si mwami kiddemu ekyo kasita omusajja akusanga n'abaana n'akugamba ne layini gimenye abaana ngenda kubaweerera ngenda kubalabirira bwe balifa alibaziika buli muntu alina ekkomo ku kintu tomuwanga buyinza bwankomeredde tubalabye nga bali sitaaka n'emirambo wanaga nti wabagaba abaana wabagaba n'otawaana ne mutandika okutumenya yogerako naye mwegayirire walina chance ecorrectinga kino gwe maama nga bwe wayimirira n'oleka taata w'abaana bali osobola oyimirira n'oteeka sensi mu mwami woono n'omugamba nno twayawukana ne mwami Kalema naye abaana be baana be ekyo tukikkiriziganyeeko essimu eno taata Kalema bw'akuba ky'oba onkolera beerawo twogerere mu lawudi kuba ekisinga ottiisa abaami bali buseko buno abakyala nga bawukanye balina obuseko essimu ya taata gundi bwekuba kamala okwogera ne bannaye n'omusiru ono owulira omusiru bwamuwombawomba kyokka tatandika bintu byo teekako gwe ssente ebiboozi byo ng'alina bwe yeewoomya kyekitiisa abaami bano naye singa obeera straight n'omugamba nti taata Kalema bw'anaakuba ajja kukuba yagambye ajja kuba ayagala kwogerako n'abaana naye abaana bato tebalina ssimu era olukuba halo muli mutya tuli bulungi kale abaana baabano kwasa Kalema essimu agende mugayi genda yogera ne taatawo nayogera kati bw'aba taata ayogera nange maama halo muli mutya wampereza gundi naye figa yabadde tevaayo bulungi sente ziri mmeka eza Kalema nti emitwalo 6 oba emitwalo 7 kale kati nkole ntya namba ye tewagimpadde ng'awulira emboozi ziri ku mwana na buyambi bwa mwana teri musajja wansi wa njuba eno twebaza abasajja okwebaza ki gwawadde sente anti Kalema nadda ku ssimu andi kati alina kwebaza atya omukazi taata Kalema fizi za Kalema yes but mukazi gwe naziwadde mama waabwe Kalema ngajja dadi waweereza sente ku ssimu yogera naye twayanza nnyo taata weewale nnyo taata okwebaza okulala kuliwa okuva eri omukazi fizi tezibadde za Kalema nidde abaana baffe babiri tulina okwebaza omusajja because twesiza mwana wo wamwabazaala mwembi okwebaza gwe kati ayagala okwebaza taata ng'okola obuvunaanyizibwa bwo oyagala tukwebaze tweyanziza in advance ne zino z'ogenda osasula tweyanziza nze nga kulembeddemu abakyala abalina abaana okwebaza omuntu osobola okugamba katasi timunaye weebale kusasula fiizi okwebaza ne kukomaawo tutuusenyaa kulaba ku baana bange abaana abakyala bannanga abali eyo nga bagenda n'abaana b'omusajja abaana abo si babo ekyo kiteeke mu bwongo buli kumakya buli kumakya nga bw'olina omuntu akuuma ekintu abaana abo okuuma bakuume kaakati abaana abo ggulawo oluggi tata waabwe ng'asobolera ddala okubalaba kati ekyo tokability eri wejjira ate abaana abo basobola okugenda ewa muzeeyi gy'abeera
n'abalabako holiday ennaku wiiki esembayo tubeera wa ddadi ekyo nga mu bwongo mwe kiri tubeera ne mami naye mu holiday wiiki esembayo ne batuula ne bamwabiza buli kimu waliwo bingi bye batakugamba abaana bano bafindinga peace mu kunyumya ne taata kuba taata tabuuza birala naye gwe maama bagamba maama oli akola atya akuvuma era namulabirawo omukazi n'otandika osala omusango naye taata ono anyuma okubuulira abasajja banyumya by the way n'abantu be baagala omusanga ng'alina obwana bumulimba bwaseka abaana bafuna nnyo emirembe mu kubeera okumpi ne taata lwaki nti taata ono eddoboozi lye lyerisembayo ku mwana gwe maama olinawo okoma kyenjagala abakyala bategeere mwami Kalema bw'olaba nti omwana tosobola mufumbiza under normal circumstances njagala omuzadde ayagala okuza omwana we atuuke mu kitiibwa ye osanga kyataafuna oba naye kye yasaba okuba nakyo bw'oba tosobola keera kumanja kufumbiza mwana oyo Nakalema si gwe asembayo mu bulamu bwe then kati wetuba nga tuli bwetyo nti osobola okuba nti obalaba bwotyo ani abakuleetera abato abaana bano bwe babeera basoma ku ssomero osobola okubanona kusomera ogamba dadi waabwe agenda banona abatwali n'owaayo authority kubanga essomero lyo terimanyi oba mwayawukano baki gw'obagamba baasa oba headmaster taata Kalema agenda kunona Kalema yagenda omunona oba yagenda omukyalira kati babanga bato bito bibebi gwe maama eyabizaala tibisobola kwesaza kkubo abaana bakwate batwalira omusajja abalabeko ayogereko nabo abagulire kyabagulidde obakwate obazzeeka bw'oyawukana mukyala gwali eyo mu mutima gokkiriza nti njawukanye toteekawo nsonga yonna naye mutwala abaana okulaba bataata baabwe n'oyambala akasikati akampi n'owandiika ku maaso n'oteekako enjala ennene nnyo oli nalabira ddala nga tewayawukana ne muba mubala kaki muba mubala ki ebyaddala nedda aba teyavaayo ab'ebintu byamusukkako nga be yabala eno tabisanze ayagala kuddayo agambe kuba enkyukira enkyungwa naye omuntu nga yayawukana era ajja kujja nga mutudde musobola n'otuula mu restaurant daddi n'atuula wali mami n'atuula n'abaana ne batuula wano ne twogera ng'ebya famire kubanga eyo famire the moment w'ozaala musajja omwana oba mukazi omwana omwana oyo ne bw'alifa eddaalo lye lirigambibwa nti awo waaliwo omwana Kalema gwe yazaala mugundi kati erinnya lyo teririva mu mimwa gy'abantu abo kati weeyise bulungi taata nzikirizibwa okukomyawo abaana ewakaawo bwe mba sinnaba kufumbirwa ng'ofumbiddwa nga nfumbiddwa njagala abaami bano ono omwami abeere ng'ali ku forefront y'abaana ne taata oli kyobola naye nina omwincludinga mu kino kubanga olina omugamba nti nawadde nno taata Kalema abaana naye agenda kubazza kubanga nze ate bwe natuuse eyo ate ku office ne bampita bitya nasiibako nabo naye agenda kubakomyawo eka ti kale omusajja ono alina okuba nga amanyi obuzibu abakyala bwe tukola kwe kuddayo eri oli n'agula pizza ng'atono walese na binyeebwaka n'otandika obba comparinga n'ogamba olaba Kalema kati agula ne pizza bireka ebintu byakyuka mukalema nga yatuliisa binwe naye kati maama Kalema n'otandika okwambala ekifaananyi kya Kalema ate gwe wakyawa oba bwe mwayawukana abaana because taata aba shoppingidde ne bajja n'ebintu bingi kaakati n'ogamba engoye ezisinga n'ezindi ez'abaana ab'ewaka abaliwo olaba be bayita abasajja aba second man bano be bayita abasajja laba conflex biki bino olaba bino sibimanyi nabbi bannange omusajja Kalema agula ebintu kati ebyo ebitawaanya omwami ono by the way that's a good reality yes ebyaddala kubanga abasigadde ewaka bayinza okuba nga tebalina musajja gwafuna ali bwato talina nnyo abaana engoye ez'abagobulira tannabagulira ngoye empya alinda Christmas kati oli n'akola effujjo oli n'azireeta mu mwezi ogw'omusanvu nga naye alaba n'aziwa abaana be abaana be ne bajja nga abaana banyirira bakola ki kati ekyo mukikwasaganya mutya ekyo nno maama gw'olina okuyimirira n'omanya nti omwami oli alabika akola ffujjo kuba bwe waliyo yali tabigula olwo n'okola ki n'omanya nti nedda you tem n'omugamba omanyi abaana bano ojja kumpa ssente mbagulira engoye bw'oba tosobodde engoye zigule zibeere eyo bwe banajja mu holiday eyo wiiki gye babeera naawe bambale basanane so holiday wegwa nga bazambulamu nga baziterekayo kubeera babajja kuddayo ziri balekawo bagulidde engoye za kwambala ate ogayambalemu wiiki emu aleka atambula agenda amalayo emyezi 3
anakumona alusanga waliwo omuntu mwami Kalema akolera obulungi nga bwa bubi ng'ayagala kola fujjo nga taliiwo waliwo passive fujjo eribeeraawo Yes. n'agula oludda lw'ennyama n'alukubaawo bana bange balye ku abaana bange balye ennyama kati aba agezaako kuyingira mu bwongo bw'omusajja ono nti oyo gw'olina tomuyinza nze mbaliisa n'obbaliisa kyobola n'omusajja ono ajaga asaagala musajja wa nani gw'ajogera mu maka ge wadde muzigo naye gwange mugenda tandika entalo omwami ono abeere ne waakoma ku mukyalo ono ate n'omukyala kye kimu omukyala nga yawukanye nga baana bali wa muzeeyi nga bali wa ddadi teweewujja wa munno sawa 12 kampitekawo ndabe ku baana n'otuuka mu ddiiro n'otwala maama entebe temuzirongoosa mumpe ku mazzi njala nabire ddala okitegedde oli maka gaamwe kazi balala ne bw'aba tannawasa oganye okukkiriza nti awo tewakyaliwawo olina gy'opangisa eyo oba olina akayumbako gye weeyombekeredde kati don't show up inappropriately. No. Bw'otuuka ewaka oyagala genda mu kinaabiro kya kisenge kubanga kye wali okozesa. Njagala omusajja amagezi singa just in case embeera bw'eti ebeerawo ozze okubye kammini waliko mukyala wange because ebitya twayawukana niyuze weebidio ne ozze kunsaaliza omusajja alina kola atya bw'aba tannawasa mulekewaawo bw'aba tannabakuwasa ono amanye nti akomyewo bagende bavuge bagende kazigo bajjeyo emigugu bagikomyewo kuba there is separation ng'oli agenda kwetereeza naye agenda otuuka eyo ng'ebintu tebigatta ate ono tannawasa n'ono tannafumbirwa akomewo mu kuza abaana bw'abanga olide yafumbirwa n'ono yawasa bw'aba yafumbirwa kaakati gwe batoprotectinze mukyalawo ali ewaka omwami anti ogeze ku mulimu ovudde omukazi agenze kweba ku baana omusajja kunona ssente agenza akubye kammini omusajja olina kukola otya omusajja omukazi ng'akwetezebwa ati yali mukazi wo omusajja olina okwempawaringa omukyala ono gw'olina kyova olaba ngambi n'omukyala empawaringa omwami oli amu including mu bulamu bw'abaana bano ne maama waabwe oba ne taata waabwe nti bw'oŋŋamba nti halo ngenda kujja kulaba ku baana omukyala ono muyingizeewo mangu nnyo gw'olina ewaka omugambe ki omugambe nti maama Kalema agenda kujja olaba ku baana abo bateeketeeka asobole okukola ki okubalaba abe ng'asuubira n'omukyala ono bw'anaasangawo omukyala tajja kudda mu ngoye ezo ajja kuswala abeera azze ng'amanyi agenda sanga Kalema agenda sanga eyali omwami we naye bw'asanga omukyala ng'ali ku mwanjo Kalema ne bw'abaawo era gyagamba bannaye maama Kalema tusanyusa okulaba kati ndowooza abaana baabo bakwasaganye n'oyo maama waabwe munnaye naabalabirira adde mu kisenge ajja kulaga nti wano tokyalinawo ki era omukazi yenna ategeera tajja kudda kuba ajja laba nti kaabala kaki kafu twempoweringa abantu bano be tuli nabo kati basobole okubeera center stage y'obulamu bwaffe okwavoidinga okwendeguza okwo olw'ensonga emibiri gino nga gyemanyi kizibu nnyo bw'oba nga tewali wayimiridde mwenna nga muli awo tyetye mumaliriza mwezaddemu omwana si weeno ate tomuzadde eri naye nga wammwe bagana naye yamulekawo emyaka 10 tuladde scenarios ezo bwezityo nga mufaanana ekyenyi nga wuwe nga terinabya mufaanana nga n'omusaayi gugwe kati ng'olina wano abakasagga 3 ate n'oba n'owa Kalema nga ye wookuna ate nga n'abakulu ba Kalema kati gaapu eyo ebalemerera okuggala kubanga baavaayo nga tebakkiriza abaana twogedde nnyo ku bazadde abaana bano abafunye abazadde be nga bawukanye bo bennyini abo waliwo embeera mwe bayita abaana abo ku ssomero ku kyalo abaana bo balina kukwatibwa batya ebyaddala oba bo balina kweyisa batya abaana abo nga mwawukana mugezeeko nnyo mwenna baprotectinga obutamanya nnyo kigenda mu maaso kuba fembi batwagala baagala mama baagala taata katovaayo n'ogamba nti taata wammwe ngenda mu kyawa lwabwenzi lwaki naagenda nakunsiga siriimu abakazi tulina ennyumba gye tuyomba nga yakito nga yakito kati obeera nga ayagala okuyingiza abaana mu lutalo bakulwanireko baffe tumanyi tuli banafu ekitali kituufu tulina ba relatives both abali okumpi n'abaliko ewala distant naye nga baŋŋanda mukwawukana kwaffe kuno bo baali badde bakola ki mulimu kikomenda okuba bakola era baali bakomawa baaligezezaako nnyo obutamanya kigenda mu maaso kubanga obutamanya twayawukana nti tuli mu programu ezo buli lw'obateekamu olutalo oba olugaziya nti ne bwe mwali badde musobola okuddiŋŋana waliwo mulamu oyo eyakkoowa
nga takwangalangako bukyango ojja mu maka ga mwami Kalema ng'era abala lunaku olwo era oluwulira gundi nno baawuka n'akuba embuutu yasinga n'okukumamu omuli abaana tubajjeyo nze nja kubalera ne bw'aba maama nga naye teyasiima bulungi mwami aga nti omuntu awonya akasajja ako tawuliriza kirala tayagala kugaziya bwongo okulaba nti naye akoonamu bukoonyi kyova olaba ba relatives abo batwawukanyisizza nga tetuli ready ojja buzigambako maama naye Kalema ennaku zino yakyuka omanyi nti alina abakazi oyo sirimu ogenda kufa abaana ninaabo kati bw'onoofa ngenda kukola nti n'atandika okuyingizaamu ekibeera kubanga teyasiima Kalema kuba mwavu kubanga Kalema muganda kuba Kalema munyankole kuba Kalema mukiga kuba ng'alina ensonga ze ye nga ye z'atajjaayo bulungi kati n'atandika okukulaga obubi bwa Kalema nze nakugambira olaba ne mukwanjula bwe yatunula eri saalaba mukolo ogwo bwe gwali kati abooluganda abo mbadde nsaba mmwe abakyalemereddwa tuleme nnyo okubayingizaamu tusooke tulwanireko munda muno tulabe tukitwala tutya kubanga bona agamba lwaki oyawukana ne Aisha mwenzi Aisha yabba poloti yange yagindi Aisha nabba gudu obunyumiza buli omu kati basenga bano batandika olaba abaana ba Aisha nga ababbi ne baga nti obalabi bwatambula bubbi bwa nnyina obwereere n'abaana nabo batadde mu lutalo kubanga ate waliwo ate ojja genda ate abakyala njagala okubaweerera amagezi bw'oba oyina emitawaana n'omwami wo togendanga ewaabwe okumuloopa omuloopa woolwo ekintu ensonga gy'otasobola mwami Kalema ggwe nga ggwe nga bw'otaabagamba nti akwana tobagamba nga akutawaanya lwaki anti ojja kugenda ewa maama nga Kalema ye mwami we mwami we yafa kati kino kikalema ate nga kyafaanana ddadi kale kwegamba ngaera bw'oba anyumya agamba munaye yatwala taata we naye yandekera omwana Kalema eddagala lya sukaali mu budde eddagala lya pressure mu budde atugulira ennyama sijjula na mwami oyo nno aba tasobye ewa maama we ne bw'onootwala omusango nti Kalema yansazeeko wano omusuwa ayo nti ekikulu Kalema alina akasunguyira tasobya ne taata we nno bw'atyo bwe yali era nze bwe bakundita ne nga nti anaagumiikiriza ekika kino nga kikuba kaakati toloopa muntu waabwe kuba eri waabwe ate era eri nkima kino kibira kuba bw'onootema ekibira enkima ejja kufa kaakati totwala nkima kusalibwa kibira musango ogwo omusango gujja kutuulamu mukyala munnange oba mwami gwali eyo mutuyite ffe amateeka weegali bakansulazi weetuli abatagenda kukyongerayo kubanga ffe tusoyaringa oath of confidentiality temwabe byama tetusobola era certificate yo bagikugjako lwaki bakusiba n'okusiba bantu bangi baawukana naye nga ekintu tekiwaawadde ne tugamba nedda tukimaze kyobola n'okuddiŋŋana kwanguwa naye waliwo omuntu bwe yawukana naye nga mwaliddiŋŋanye naye senga ne taata weeri ne bagaako oli muddira omukazi oyo tulibayira ne asidi omukazi akukomeza ne bateekamu omuliro kane b'omutuka ne mugamba naye twaliddiŋŋanye leka nnya bonna abakooza ajja kunzita ate yalina abaana bw'omuddira mbawa abaana bammwe kale program bwezi kyomunaffe atuwuliriza era tulaba tujakuba tuzikwetera nnyo ezikwata ku parenting co-parenting byonna byonna munnaffe live programs zijja kuba zijja ne kansa tumulina bulungi nnyo nyidda nga tusibula abantu bw'oba kakiwayigadde okuba nti tubuulira ku bantu baffe abazadde abali eyo wayawukana nebba wayawukana ne mukyalawo bw'oba kakiwalibwadde mu dakiika emu yokka nga mwayawukana n'omwami oba omukyala muze w'enkolagana eyo esobola okwogera ku nsonga ezikwata ku baana abaana bano tuleme kubalumya gulawo oluggi nga taata alaba abaana maama alaba abaana tusobole okuza abaana bano nga bamanyi omugaso gwa maama omugaso gwa taata n'obulungi bwe temukola bubi abazadde sonyiwa munno musaasire mukwatirwe ekisa byagana naawe tewali mulungi tosobola kuba gwe nga emyaka 10 gye wamala mu bufumbo wali okola birungi byereere musonyiwe ku lw'ebibi bye yakugumiikiriza sonyiwa banno nawe dadi sonyiwa banno nawe mami
kubanga owulidde kansa amaze okuwandika kubuulira. Tubadde ne kansala life coach Aisha Mulungi ali musomesa ate muzadde nga tuwabula ku nsonga ez'enjawulo zikola ku bulamu bwaffe. Tujja kumweyongeza ne tukutegeeza bulijjo munaffe. Sindika ekibuuzo comment yo ajja kuba akuddamu mu mbeera zonna munanga tubiza. So tugoberera bulungi nnyo ku mikulu gyaffe our story UG then Aisha Mulungi. Gendayo obeere nga ate munange ogoberera. Osobola n'okubanga mune program ekuyambye oba ekuzimbye gisindikire ku mulala. Sharing ne munno ne munange amagezi muliro togalemera weka. Tubaze nnyo bannaffe by the way abatambula ne mukwano gwange mu mitaloni ye avuga nga awulira. Avuga li South Africa ye avuga awuliriza programs ezitukola. Webale nnyo bwana Roni salute n'abala mwena basone banyabo tubasibulidde wano. Mbe bulungi era mweraba.